Abapoliisi bano kuliko Kibuuka Apollo, Nangabi Maria, Bakole Karim, Okero Moses ne Kyandia Prose. Fosco okuva ku poliisi y'e Katwe abali ku gw'okwokya ofiisi omwali ebizibiti nga basimbiddwa mu kkooti e Kololo. Bano basomeddwa emisango enanga gyonna bagyeganye. Emisango kubaddeko ogw'okusaanyaawo ebizibiti ku poliisi y'e Katwe nga kigambibwa nti baabyokya nga 14 omwezi guno omwaka guno nga baateekera omuliro ofiisi yakulira ebyokunoonyereza, okwonoona obujulizi n'ebizibiti nga basinziira ku poliisi y'e Katwe nga balina ekigendererwa eky'okuziyiza ebizibiti bino okukozesebwa mu kkooti. Obuli bw'enguzi n'okwekoba n'okuzza emisango gye gimu ku misango egibagguddwako. Omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa era n'abalagira buli omu okusasula emitwalo 30 ez'obuliwo bo ababeeyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo era ne babalagira okudda mu kkooti nga 8 omwezi ogujja.